okufumbirwa kw'omuntu oba okuwasa kw'omuntu tewali buzibu naye ani gw'owasizza oba ani gw'ofumbiddwa gw'owasizza kikyabadde gye muli gwe noono gumwayawukanye naye oba gw'ofumbiddwa kikyabadde gye muli ekyakyuze n'ebyega okufumbirwa tekirina buzibu era fena tukiwagira mutuufu okufumbirwa just ekiriwo kiri kimu nti ono gwe yafumbiddwa kikyabadde gye muli naye abakazi bulijjo basiba abatababba baabwe olwokuba alina eyamukwanye oba okitegeera teriyo muntu n'omu Munnayuganda yenna alina amagezi ng'ategeera bulungi asobola kubuusabuusa nti Bobi Wine tategeera. What does this new Uganda look like with governance and democratic models? And that's all my questions. Thank you so much. Our vision of a new Uganda. Man! The new Uganda, now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth, that's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwari, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. You know, we are going to have our money do what it has to do. We're going to revamp our education system. We're going to have free university education. I mean, the main university, Makerere University, I went to university on government sponsorship because of my brain, but my generation was the last. Our agriculture, in fact, in our education, while I'm still on our education, we're going to change it. The education system we have now, I don't like it. It's colonial in format. It trains only workers. It does not train job creators or creative people. It's not up to date. We have an idea. We have a 4 A's style of education: academics, athletics, arts, and agriculture. And we're going to give all these 4 areas equal attention to see that we, through our education system, right from childhood, from infant stage, we bring up international standard artists, international standard athletes. Kyewuunyisa nnyo omuntu okutula w'otudde n'ofuna endowooza egamba nti Bobi Wine baamubuuzizza ekibuuzo n'atakitegeera. Omanyi abantu nabagamba Bobi Wine ono okumutegeera butegeezi ye nga ye okumutegeera eyo nayo lesoni ndala olina kubanga otegeera okutegeera Bobi Wine. Tubaagala nnyo abajja ne mutuwagira wano ku Mpombo African Restaurant Beira Dubai. Tusiŋŋanibwa ku Montreal Hotel era nga gwena ava gy'ova nga oyagala okujja wano ku Mpombo Restaurant bw'oba okozeseza train oba baasi kakasa nti otuuka ku metro station gye bayita Banias yeri okumpi naffe Banias metro station bweba bus stop bus etuli okumpi Knife intersection. Waliwo knife intersection then novali ku knife intersection nojja ku knife police awo bo tuse ku Mpombo African Restaurant botuka ku knife police tukubire simu tujja kujja tukukime endala tulina Sabuka bus station osobola obujide mu bus ngejja ku Sabuka bus station era botuka ku Sabuka bus station era osobola okutukoona kakasimu nti Mpombo eridawa ne bakulagirira oba ne tukukima woli ekirungi kyaffe nti botuka mu Deira bobo mazo tuka mu Deira wonna woli gasto tukira simu gamba nti tuli wano just go tunulira kimu laba hoteli erinnya lya hoteli kwa yinzo tegereka. Omukyala yeekuumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakatweyungako guno mulundi gwakulala gwesobola kubala oba kumanya tubadde nga tubaweereza buli wenzijja waneno ku Mpombo African Restaurant n'entula ne seeka tuba tulina ensonga ez'enkizo oba ezirimu eggumba ziriguno kubanga ate tuyitaayitamu okutumenyamenyamuko nga sinagenda wala kasooka abatolera essalaamu nange mbere nga mbanjulira omulamwa oba emiramwa emikulu egituleese nateera olunaku olwaleero nze yenze Rosette nga nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna ku mukutu gwa Nyondo Media ku Facebook ne ku YouTube na wonna ku TikTok. Amanya n'eddoboozi bambita Hassan the Rocks. Abamu bambita Haji Mpombo. Tusanyusa okubeera nammwe ku mukutu guno. Tubasaba mwenna mbere nga musubscribinga kubeera nga mumanya ebisingawo. Batabisanga wala bagana bisanga. Ate wali walala. Yeah. Ensonga enkulu era omuzeeyi omanyi seerabira akagambo ke waŋŋamba one day nina statement ginakola nedda nina omulamu gwe nanevuga nti muzeeyi guno omulamwa kino kyaddebwa ekinebwa ekinebwa ekino nga Rosette si discuss nga bitagatta kuki ku ggwanga oba bitagatta ku ebintu nga bwe bitalina makulu sigenda bikola ki kati awo natuula ne mmanya ensonga ki ze nnyina okuleeta okubeera nti twogerako awo mulundi guno tuyinza obutagenda nnyo mu byabufuzi nga newankubadde tuyinza butagendayo kubanga kyekiriko ssaawa zino naye ensonga eriwo ekutte akati ssaawa zino gyetugenda okutandika nayo yeya Chosen Becky omuyimbi omumanyi bulungi nnyo n'omwami we Amir n'omwami we omupya gwe yafunye agambibwa okuba nti abadde cameraman abadde nga ayimiriza omusajja bawa Chosen Becky nti yimirira wano nawe terera bwoti n'abakyusa bulungi nnyo ebbanga liyise tubadde nga tubiwulira mu luvuuvumu bayawukana naye nga bw'omanyi nti ffe tulwawo okukkiriza olw'ensonga nti abayimbi bangi bazze nga bakola stantisi zaabwe ne balaga nti baawukanye nga tebakoze eki nga bwe twalabako Victor Kamenyo kati n'omukuba obimuli ne bamukasukira keeki Catherine Kusaasa twamulaba emirundi mingi nnyo ne bbaawe nga balwanagana ne beekubamu n'ennyimba naye ate nga gye biggwera mugenda okulaba nga biki kati abayimbi bano babuzaabuza nnyo okuba singa wabeerawo ekiba kiguddewo kizibu kyakutegeera nti oba kituufu oba si kituufu nga newankubadde nti n'essaawa eno Chosen Becky yatuuse okuba nga bamuteekako empeta maaso g'abazadde be nabo ne bavayo ne boogera still eriyo abantu abatanaba kukkiriza nti Chosen Becky ne Amiru bakola ki bayawukana ati gwe muzeeyi nsaba embeera yonna nga bwewagirawo byatandika byonna nga wabiwulira n'essaawa eno olowooza ekituufu kyekikuza kukiwanabye nateera kyabwenkanya kansugamba erumu byonna binyera omulundi gumu kyabwenkanya omukazi okuva ku bbaawe ate n'ayagala mukwano gwa bbaawe kubanga kigambibwa Amiru omwami ono yamujja mu kyalo n'amuleeta muganda wange jangu okole ekitolera gwe gumu jangu kasomanyi ebyo bya photography videography jangu okwasaganya eki ensonga zino mukyala wange kyonna kiri bw'olaba nga kyandibadde kya bunjufu oba kirungi omukyala okuba nga asuddewo bbaawe ate n'agenda ne mukwano gwe ebyo byonna esaba mu kunyonyola embeera eno byonna bitambulire wamu n'ekirala byonna bigende wamu nti omukyala ono bangi bamukubyemu nnyo amaaso bagamba kisoboka kitya omukazi okuba omusajja alina omwana yasooka gwalina then wajja wa Amiru n'azaala abaana 3 ate amaze atageze ku ki omukyala talina choice kubanga oba waliwo ekkomo ly'abasajja balina okukomako okufumbirwa byonna abadde nsaba tutambule lumu nemekukutataaganya ekyo bwegambye kisooka kya byonna ensonga za Chosen Becky ezaguddewo abantu abamu bafunye n'ettiimu kati nsaba buli ali eyo awulirize afunemu ekyokuyiga eno ensonga nkulu nayo abantu abamu bafunyemu n'ettiimu
naye ng'ate zirimu ebyokuyiga bingi. Ekyokuyiga naddala eri abafumbo oba abasajja oba bakazi. Ekisooka kya byonna ekyokuyiga ekirimu ekyo nti omuntu yenna ali eyo omufumba ndaba era mpuliriza otyanga omulabewo okitegedde naye ate otyanga nnyo mukwano gwo otyanga omulabewo naye otyanga nnyo mukwano gwo kubanga ye omulabewo mwangu wa kuhandolinga osobola omukwasaganya osobola omulemesa kyonna kyabadde ayinza okukola kubanga omukola ki naye teri muntu muzibu nga mukwano gwo nga tomanyi kyayinza kukola kubanga gwolina okutya ennyo kuba ye tomanya kyagenda kukola. Simanya the devil you know is better than the angel you don't know. Okay, kati ekyo kyekisooka. Abantu abasinga bagamba Chizeni Beki kyakoze yabadde revenge. Naye kati tetusobola kitwala nti revenge nga tetunnaba kumanya kikyali revenge ngako. Amiru kyakola aberenga ekituuso ono ogamba nti yakoze revenge kubanga mpuliddeko abamuga nti Chizeni Beki kyakoze tie sitali mulaavu na musajja just yayagadde kukola revenge kulumya Amiri. Tosobola nti oli yakoze revenge nga tonawo kumanya oli gw'ogamba nti gwalumya yamukola ki eyo nsonga kuba kyo kimanyikiddwa nti abakazi kigambo kwesasuza ekyo bo balimu oba okitegeera naye kati tetusobola kitwala bwe tutyo nga tetunnamanya oli yamukola ki okuba nti bwati bakoze eki bamusasudde oba okitegeera. Ekyokubiri abantu bangi abafumbo abalina ebibanyigiriza mu bufumbo bwabwe bye basirikidde bingi naye tabbu gye twafuna nti ne bwe ziba zino zibateekawo obukiiko bateekawo obukwasaganya simanyi bagiyita batya domestic violence obukiiko obukwasaganya obutabanguko mu maka ogenda okulaba nga abasinga okuggulawo emisango emingi oba abasinga okubeera ne complaints ennyingi ku bafumbo ababiri omwami n'omukyala bakyala basinga okubeera ne complaint ennyingi abakomplaininga kubaki ku basajja naye munnange ekyo tekitegeeza nti bo abakyala tebalina nsobi ze bakola basajja bano neffe ndoza natural twatondebwa ng'abasajja nga tuli bagumu nnyo oba okitegeera oba ogenda n'obalamu nga gwe teriyo ajja kuwa budde kuwuliriza nti yogera kituufu era ne boogezaako kyogera bajja nakuvuma busiru ekisajja tekitegeera n'omusajja oyogeregera ebyo ebyekikazi kitegeeza nti ebyokomplaininga mu bufumbo twabirekera nnyo bakazi bebasinga ennyo okukola ki okomplaininga naye ng'ate naffe tuba n'ebikola ki tuba n'ebitunyigiza tutasobola kuvayo kwogera ekyo kitegedde. Ekirala njagala okutegeeza abafumbo abasinga obungi abali abatulabeera abatuwuliriza mulekeraawo okujajinga bannammwe bemuli mu relationship nga musinziira ku bye mulaba either ku TV nga bikolebwa awo bemwegomba oba okitegeera oba bye mulaba ku media nga bikolebwa abo bemwegomba baserebu bammwe oba bye mulaba mu firimu nti omuntu asobola okutula ng'alaba firimu n'alaba azannyenga bawoono mu firimu byakola n'engeri gyamuyisaamu ono n'abitwala ng'ebyaddala nti bwe biteekeddwa okukola bitya okutambula mulamu obwa bulijjo bwe biteekeddwa okutambula mulamu obwa bulijjo. Abantu bangi baliyo nga bye bazannya birala nga n'ebiri ewaka birala ekyo kkiriza obagaana nti omuntu osanga n'omuntu ng'alina puroguramu nnamba ku rediyo nga yakubuulirira abafumbo omukazi tateekeddwa kweyisa bw'ati omusajja tateekeddwa kweyisa bw'ati ne bukeera enkya ne bagamba nti ate oyo yennyini adde abuulirira abafumbo kati ate gwe bakutte ng'akola kino kyagaana abantu bulijjo okukola. Tubalabyeko bangi abakyala baserebu abatuse mu mbeera etwalako wali mukyala gwe bayita Naalongo nakasikyamula bwabuulira abafumbo omujjukira Naalongo oba yekitone yali abuulira ennyo abafumbo omusajja amuyisabe bati oteekeddwa kwetaasooli era nze Saalongo wange tuli bwetu ne bwetuti bwakeera enkya nga tumulaba ate ali mu ssagazize nga buli omu yebuuza nti ate ono byabadde ng'agamba abantu bulijjo ng'ate ye si byakola. Abantu muyige ekiyitibwa kontenti ne reality
omuntu ajja kujja bamuwadde program gye bamuwadde yakuwulira abafumbo gw'owulire byayogera otwale amagezi ge ng'ate si byakola. Omukazi asobola n'okukuvunaana kyeyalabye bakola munne mu firimu nga gwe tokikola n'agufuula omusango gy'oli n'okunyiiga nno n'anyiiga ayinza n'obutakigamba nti anyiize n'anoonya ani ayinza okukikola. Gw'abadde nawe ebbanga lyamaze naawe alina byalabye mukaagundi nebbawe abali mu firimu abazanya firimu zaabwe bye bakoze mu firimu, engeri gye beeyisaamu mu maka gaabwe, engeri omwami gy'ayisaamu omukyalo oba omukyala ayisaamu omwami oba mu luyimba, n'awulira nga kyayagala ekyo naye nga gwala tojja kukikola. Ekyo kyokka kisobola omumutwala okunoonya omusajja amwendeko asobole omukola kikyalayi mu firimu. Oba okitegeera. Kati Allah najja atugezesa nti ffe abasajja osobola okuba n'omukazi omulala gw'oyagala gw'olina ali ewaka, naye n'obaako engeri gwe ng'omusajja gy'oyinza okwefuga n'omukazi gw'olina katamanyi nakumanya nti olina omukazi omulala gw'okola ki gw'oyagala ate kitali kyangu ku muki mukazi. Oba okitegedde nti ye omukazi bw'aba mwangu nnyo wakutegeera ng'alina omuntu omulala gw'ayagala kuba ye abitwala pasono. Kyafuna eri kyawuliranga ekipya ayagala nnyo okweragirako wano akulage nti waliwo ekipya kyakola ki kyafuna kyotamuwa. Oba okitegeera bingi byatandika ovaako ng'alaba tekikyalina amakulu bikukolera kubanga alina gwalaba gwafunye abikolera ye byawulira nti byakola ki byayagala. Naye n'atamanya nti ebiseera ebisinga obungi abafumbo abali ewaka abali mu maka gaabwe batera okubulwa obudde obukola ebingi ennyo bye balaba mu firimu oba bye balaba mu mizannyo egy'enjawulo. Saate bw'aba agenda waliwo agenda omwendako bakola appointment nga bagenda sinkana nga bali babiri bokka oli aba n'obudde obumala nga balina obudde obumala awatali mwana akaaba nti kamala omuyonsa awatali mwana akaaba nti kamala omuwa caayi awatali nti omwana akyatunula linda yeebake wabula nga bo basinkanye babiri bokka ng'akadde kateeketeeke nga kaabwe babiri. Kitegeeza nti bye bakola nga bali babiri mu budde bwabwe obwo ne bwoba ofa otya temusobola bikola nga muli waka nga muli bafumbe waka olw'ensonga muba n'ebibataataaganya bingi. Omwani abumba mukyajja omwana n'akolola ate omwende yeetaaga mujja ate oli n'asona oli n'ayita ayagala kuloopa. Oba okitegeera kitegeeza nti obudde ekiseera kituuka nga mulina butono ng'abafumbo. Kale ate bba abakazi ayagala nnyo kiri kyemwali nga mukyali babiri kisigale nga bwe kiri nga muliweze basatu bafunyewo distractor omulala abayingiddemu awo wakati nga yabapimira n'obudde nti kati neebase muli baddembe. Kati nze sinatuuza kwebaka tewali kyemulina kukola mulina kunina mpaka nakola ki neebaka. Kati ye omukazi asigala nga namwe mulina kwebaka. Kitegeeza nti bingi awo bye mugenda okumiisinga ng'abafumbo ate nga bw'anaabiraba mu firimu ajja byetaaga naye ng'okubyetaaga alina kufuna mulala bafune obudde obamala bagende gye bagenze bokka babiri bakole buli kimu. Nalabye kino tukikoleko nalabye ne kano nako tukakolemu nalabye ne kano obudde babulina. Oba okitegeera ensonga lwakyo nti bo bategeerekeka mangu nga bakoze ensobi. Kaakati ensonga zino ezakyuza ne Becky mu bufumbo kizibu okunenya nti ono kizibu baga atosala gwakawala atowulize gwakalenzi osobola ogaa nti kikyuze ne Becky mukyamu naye nga ate tomanyi Amiri byamukola okubeera nti batuuka okwawukana nga kikyuze ne Becky singa ate enkya nakuntotolera Amiri omugamba nti wali mugumu nga bwolaba Stacey Amayanja bwe yayimba naga nti maama we yamunyumiza ebyamutuukako nga bali wamu ne taata we. Oba okitegeera naye n'agamba nti maama nga wali mufumbi nnyo naye nga yali tannamanya mbeera ezo yakula yanyiigira nnyina lwaki yatulekawo wakitaffe n'atusuulawo. Omwana Stacey yamala kula nnyina n'amuttottola nti nze bwe nabeera ne mwami wange taata wamwe yampisa bwati ne bati ate omwana n'amwegezanga nti
nga wali mugumiikiriza nze ekyo bino sibisobola bigumiikiriza obutasala gwakawala nga tuwuliriza gwakawala kati ne bano ensonga ezaabwe nze nga nze sinza kuga nti gundi mukyamu oba ono mukyamu kubanga twakalaba sayidi emu. Ekyokubiri ku nsi kuno omuntu oyinza obutamanya buzito bwa kintu oba bubi bwa kintu ng'okiwulira buwulizi mbalala nga tekinnakutuukako nga si gwakirimu bumala kucanca nga gw'okiyimiriddemu n'okyexperience nga n'omanya obuzito bwakyo oba okitegeera omusajja yina ali mu nsi muno nga teri mukwano gwo yali akwanidde mukazi nga teri mukwano gwo yali akwanye mukazi wo tosobola kumanya bulumi bwa nsonga eyo bwobukeerekya n'ogamba nti omuvubuka ono ye yali driva wa Chuzeni Beki ne bbawe nga yabavuga ye driva waabwe era nga ye kameramaani waabwe ne bukeera enkya olwaliro nga yawasizza mukazi w'oli oli ne waaba yalina ensobi kiyinza okukaluubirira omuntu okuwuliriza ensobi z'oli olwakino ono kyeyakoze oba okitegeera buli omu abo bamaze okusajja bamma omusajja ne bwe yeekyanganga kireka yali yategeera dde abantu bano bwe busungu wamma omusajja bwamukozesanga kino wamma ye ensonga laki bakola ki kuba kati ono yataddewo alina ensonga gye yataddewo abantu gye bayinza okwekwasizaako okumulamula lwaki oli yakola ki kyonna kiyakola basobola omumwejjeereza nga balowooza nti yakikola lwakuba yategeera bano nga bakola kino kati omuntu atafunangako experience yakuba nga olina mukwano gwo nga oyo mutakoma okubeera na mukwano gwo nga olina nebyomuyambako ng'omuntu ne bukeera enkya n'omanya ne bukeera enkya n'omanya nti ate yakwana mukazi wo ekintu ekyo kinege gye kirumamu ayinza okuwa experience bamuyita David Lutalo Brannick Benz yakubako n'oluyimbo sitole eyo mugimanyi bulungi kati oyo gwenza okubuuza nti kiruma kitya n'akunyonyola butya bwekikola ki bwe kiruma bwe kitatuukangako gwe oluyasaawe n'omusajja nga nze ndi tiimu Chuzeni Beki Chuzeni Beki okufumbirwa ekyo si kibi omukyala yina alina okukola ki okufumbirwa alina ddala ffe mu busiraamu ne bw'ofiirwa omusajja bakuwa emyezi egi 4 n'ennaku 10 fumbirwa omusajja omulala oba olina kuba mufumbo naye kati obuzibu bujja nti gwe yafumbiddwa kikyabadde gye bali njagala nkubuulire singa Amiri yakedde enkya nga yawukana ne Chuzeni Beki ne bukeera nga yawooye eyali meidi waabwe ewaka omanyi kyandibadde ku mitimbagano essaawa omanyi muze ebyawukanamu nti oli ajja gamba mbuno era kisiro beera akoze ekyo wasiza mukazi naye nti oba ofunye obulumi nti omusajja weso nawasa omukazi omulala ate olwo bweyongerako obulala ye muntu gw'omanya badde meyidiwo mukwano gwo ona obulumi ate bweyongerako ku buli nti singa abawasiza gwe mbadde simanyi handolinga obulumi obwokka otandika okufunaga nti kitegeeza ne luyo nakyala ewa maama ne mmalayo wiiki kitegeeza yalinga naye yalinga asula naye kiza nejuzi bwe nagenda okuyimba ne Sidda baasula bonna kiza nengera kulabo nti bayona kati nono byalowooza nti kitegeeza ono omusajja bwe yavuganga Chuzeni Beki ne bagenda mu show ze bagendanga ne basulayo babanga bonna kati bye birowoozo bimikola ki bye bimujjira era singa Amiri yadda wasiza omuki maid singa kati buli mukyala yakumyedde omuliro abasajja mbwa ezo abasajja era nzifa abagamba mubeesonyiwe tebategeera naye kati sanyaga bumulike wadde mba afumbirwe ate oba oli bawukana bakita lwaki oli wawasa maid wamwetoyizaga nti bakita lwaki oyomba nti mbwa bakyamu tebategeera abasajja basiru oba okitegeera so okufumbirwa kw'omuntu oba okuwasa kw'omuntu tewali buzibu naye ani gw'owasizza oba ani gw'ofumbiddwa gw'owasizza kikyabadde gye muli gwe noono gwe mwayawukanye naye oba gw'ofumbiddwa kikyabadde gye muli ekyo Chuzeni Beki okufumbirwa tekirina buzibu era ffenna tukiwagira mutuufu okufumbirwa just ekiriwo kiri kimu nti ono gwe yafumbiddwa kikyabadde gye muli osobola otya omumatiza abantu nti ono si yabaviirako okwawukana nebbaawe oyinza ty okimatiza abantu kizibu okukola okukimatiza abantu n'omusajja muli agamba omukazi wangadde yakyukakyuka n'akola bwati ne bwati ekyo kyenagambye nti omukazi bw'afuna omusajja omulala omukazi bw'afuna omusajja ayina amukwana
akyuka omulaba ng'embeera ze zikyuse waliwo byavaako ewaka byatakyakola waliwo amanya gadafuta gatakyakuyita ngawula ne mukamwa odiisa mukamwa nga gimuzibuwalira kuba alina gwakiyita amukolera ebyo ebijjamu ekyo njagala ojjukiremu nga okwana omukazi obbaawo ng'akukwana nga mukyali mulaavu situation gye mwalimu nga kukwana ye situation yennyini gyalimu n'oli amukwana essaawa eno kitegedde nti awunga n'amagezi abakazi batuka ne kuextent ettabbaawo bw'aba alaba nga oluusi yamulemesa okufuna obudde obumumala ng'alino abo tulabye bangi n'amutta n'amugjawo naye ate kizibu nnyo ga nti omusajja yasse mukazi we kuba alina gwe yakwanye wali okiwuliddeko nti omusajja yasse maama w'abaana nti yamuttidde kyanta nti yafunye omukazi omulala neva naye abakazi bulijjo basiba batababba baabwe olwokuba alina eyamukwanye oba okitegeera so kati obona ekyo nakyo kizibu kiri awo ekizibu ekirala ekyokubiri kiyinza okuba nga Kizeni Becky abadde alina ku ssente okusinga ku bbaawe Amiiri ekyo nno nakyo kimu ku bizibu ebyo mu bufumbo kubanga omukyala alina akasente okusinga omwami omukyala bulabeera ne ssente okusinga ku mwami ayinza okulemwa okwekontrolinga osobola okubeera n'omukazi okumala emyaka 10 nga mukazi we otakola gwe ng'omusajja era ng'olyokke nikya mukazi we obutakola era ng'ofuna omuwa byosobodde omuwa byayagala byosobodde obimuwa byayagadde omukola byosobola obikola nga tocomplainingangako naye gwe singa omala omwezi singa omala omwezi ogwo nga tokola nga mukazi yakola nga naye kyeweetaaga gojja noga nti kino omwezi ogwo Allahu akbar engeri gy'asobola okukuyisaamu muganda wange fe obeera nga gwolabirira mukyalawo naye ng'akyalina obusobozi obugamba nti ssebo gy'obeera ng'olwayo nnyo n'obeera gyoga ti mukyala wange kimunyiiza buli lwendwayo kanyangu okole ki nzireeka era ng'akyasobola okuyimiraga nti kino ssebo kiveeko nze sikyagala n'omuwuliza nera n'okikola nga ye yazirina nga yalabirira ewaka tolina kyoyinza mumugaana otya era kimu bibira kubuuza kikyoleeta wano babeeta abasajja nga naawojja oli musajja ki mpale just kwambala mpale ina amakulu oyo mukazi just omwezi gutya bwati busobola kunywera kakati oyinza osanga nakyo oluusi kyafuuka ekizibu mufumbo bwabo abantu babiri nti omukyala yalina ku ssente bwenaabanga nayo nsonga kati ate nga ffe abasajja Katonda yatutonda naturale nga tulina kyetufiiringa muffe ng'omusajja nti ffe twagala nnyo okusigaza ekitiibwa kyaffe ng'omwami era oba olina ssente oba tolina ssente kiri ekyokuba nti oli mwami okusigala ng'oli head of the family kisigala kikuli mu mutima bwe kinaabanga nga yembeera yemu nga yeyo nga nayo kiri emu ku ekyo kuba kisoboka okubeera kubanga Kizeni Becky yabadde asinga ku mwami kasente nene gwe yafunye naye namukolaki amusingira ddala kubanga oli mukozi we banaawanga kyenneebuuza nti mubutuufu akati ng'omukyala obadde omanyi nti ono nesente gwozi musasula ogenda mugamba otya nti tetulina kino ate nga tonnamusasula nga gwe olina omusasula ate ze omusasulizaabaddeemu kusooka kuziri wali eri okwawukana n'oli kitegeeza nti ono omwami alina kukkiriza nti yafumbiddwa agonde nnyo okusinga oli oyinza okuba yagaana okugonda okutuuka ku level gyali amwagalako naye ate nga ate munnange obadde olabanga mu mawulire nga sina nali ndabyeko Kizeni Becky akola statement yo nekakkanya omusajja baawo oyo era byonna babadde nga alabikirako mu mawulire wonna ng'amwogerako mu ngeri emuwa ekitiibwa emuwaana ekakasa nti ddala taata w'abaana talaganga kutakolako statement yo neeraga alina kyamusinga ng'alina gyakola ng'amukakanya sigiwulirangako kati kyova olabanga ebitubuzaabuza okuleka mpozi ab'okusaidi y'omukyala be baavaayoko nga basisita be ne boogerako ku bintu ebyo kuba n'omu yavaayo n'agamba ekisooka ennyumba gye balimu Kizeni Becky si ya musajja
nakitangaza ensi sister wa Chosen Beck wabula sisani si Chosen Beck nga ye kati Amiru naye gyagaba afeelinga simula so kati kitegeeza nti ono bwana agonda ofumba ayinza obuwangalira ajja kufumba kale kano kakirifu singa kalaba kubanga amagezi ga bwereere nekyala abalala bagamba nti waliwo enjogera egamba nti yabuuse enkali n'alinnya mu kirala abala okusinza ku ngeri gye balabamu omwami ono bagamba nti kyandibeera kityo kubanga bw'otunuulira ono omwami n'otutunulira n'oli tiwali njawulo yamanyi bonna bavubuka bato ate ono muvubuka nnyo kwaliwa oli kati abantu balesewo embeera ng'ojjako n'ekyo naye social media gyagala nnyo ate abantu abasinga bagamba nti kyabulabe nnyo kapo wabafumba babiri okubanga mwena muli muki nanga muli mu social media mufuga ba competitor mufuga mu nuisance kati kiba kinyuma nga omu mwali omwanabeera bagamba nti ensobi gye yakoze ate era nti Chosen Beck ye omanyi atijja nnyo naye agenda mutigiza mu kamera era ebinaggwako emaso nakola ki tunaabiraba omuvubuka bw'ogenda ku TikTok ye gyali akuba amazina muzeeyi ogenda ku peegi ye kati jjukira Chosen Beck naye eryakuba amazina naye agakubeera no naakola ki akuba amazina kati abandise okulaba nga tubalabamu Amiru engeri gyadde yeeyisaamuko ye nga ate oluusinga yabadde respectful badde yewamuko naye ate kati ono ye olaba engeri gyakola ki n'ebigambo kati byakozesa n'ennyimba z'atuulamu mulalamu mulalamu naye katubasabire ndabanga ne Chosen Beck basinga ku muvubuka obukulu amusinga kati omuvubuka akyali muto kati jjukira akyalabibwa abawala bangi abali mu myaka gye ne basinga emyaka kituufu ate mu kamera nayambalako bulungi nnyo kati eryo n'abagenda okujja nga bo just bazze kulwanyisa kucyankanyaga nti abantu bwetu oyo nja mumuliira just nga ekyazaawera abantu bwetu kati olwedda bala bandise edde omutunuulira bandise edde omutunuulira atagenda kubeeranga waka wokka tatambule nga bajja kumusisinkana muzeeyi ndowooza eyo twogeddeyo ekimala tugenda kuvaayo tugendeko mu nsonga endala tunagenda mu nsonga ndala nzikiriza nywako okunywa kange kano wadde gwe tolina mamiyo agambye mwana wange obadde mulwadde genda ku seeti ogende ne kashi ne katunda katunda kano keragana nako luli nakawaako mutabani we n'akanywa nza gwe mundiwo gwasooka okunywa kalunda ka wano naye engeri gyakatesitingamu yeewuunya okuba nti katunda akaddala temulimu bubafudukala temulimu bamulimu katunda akali plain tukamula kennyini kekamula yakanywa bwati naketegereza nagamba bakamwedadadala bamalako batya era kyekimu ffe tumanyi nti omuntu okumalako olina okuba endomo nagamba kati bamalako batya bafuna ate obungi bwebuli ne babukuba nga bukwavu nga buwa omutibana kyebagaseemu bafunira mugwa nange nemugaye empombo atiwenzija wana ngamba nzireyo n'akaki n'akatunda kati kakange kakakole kino kyekimu ku byokunywa his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakyasiza okwagala omuwoomera ennyo wano so oli ku kituufu kankanywe nzeeyi tugende ku nsonga y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko London yabadde Canada n'avaayo kati ali mu America atambula naye waliwo katambi kwe twalabye yabadde ku interview waliwo ekibuzo kye bamubuuzizza naye kyalabikisenga kyataategedde okusiza ku response era abantu ne bavaayo ne bagamba atuswazizza nnyo aba NRM kyebamubuuza teyakitegedde ate naddamu kikimu ekyogenda kukyogerako ki kati akole kino teriyo muntu n'omu munnauganda yenna alina amagezi ng'ategeera bulungi asobola kubuusabuusa nti Bobi Wine tategeera kiddemu muzeeyi teriyo munnauganda wadde n'omu ng'ali emmere eyokya kyentegeeza nga ategeera bulungi ayinza okutula waatudde
ne bamutuma abasiru n'atwalayo Bobi Wine. Lwaki? Kyewuunyisa nnyo omuntu okutula w'otudde n'ofuna endowooza egamba nti Bobi Wine bamubuuziza ekibuuzo n'atakitegeera. Omanyi abantu nabagamba Bobi Wine ono okumutegeera butegeezi ye nga ye okumutegeera eyo nayo lesoni ndala olina kubanga otegeera okutegeera Bobi Wine. Tulabye Bobi Wine nga ajja akola interviews kuva dda ng'akyalina muyimbi. Buli awo agamba nti Bobi Wine tategedde kibuuzo ekyo adde yajje ng'awuza interviews za Bobi Wine zazaakola kuva ng'akyalina muyimbi. Awulire engeri gyayanukulamu ebibuuzo perfectly. Oba kitegedde najja ku level eya politics tewali mukutu gw'amawulire mu nsi gumanyikiddwa nti gw'amaanyi nga munene nga tegukyazanko Bobi Wine kumukola ku interview. CNN, simanyi Al Jazeera, simanyi BBC, zino simanyi DW, egyo gyonna emikutu nga si mulundi gumu seebiri seesatu wabula emirundi gyonna abadde nga abuuzibwa interviews abamubuuza ebibuuzo ng'abiddamu bulungi nga teri abuusabuusa mu ngeri gyabikola ki gyabiddamu. Kubanga singa era yali ng'abiddamu nga tabiddamu bulungi tebaali muwadde nga budde kujjanga mubuuza nawe toyinza kumala budde n'obuuza omuntu atategeera oba okitegeera. Naye omanyi nti kati tuli mu kaseera ka byabufuzi abantu buli omu anoonya kaki kayinza okwekwatako okubaako engeri gy'asobola okukakkanyamu oyo gwakola ki gwavuganya oba gwatayagala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja amubuuziza ekibuuzo nti Uganda empya gy'otugambye egenda kufaanana etya mu mbeera y'obukulembeze ne democracy. Democracy alimu ebintu bingi mwemuli freedom mwemuli human rights oba okitegeera. Abazungu abo Bobi Wine bamukozeeko nyo interview n'abategeera. Mu Uganda tulina ekintu human rights abuse okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kati omusajja bwakubuuza nti obukulembeze bwa mu Uganda empya bugenda kubeera butya ne democracy gwe nomuga nti azibwe n'abayo ya president nti nja kuwa abantu bonna buli omu eddembe lye. That's your question A. Buli ono bw'omuwa answer eyo bwetyo walina okujjayo question B. Question B egenda okujja agenda kubuuza nti obukulembeze obuliwo essaawa eno bwa Mama Museveni nti mu parliament bayise etteeka nti baabaaninga obuliwo ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda. Yes. Bw'ogambye buli muntu ogenda kumuwaaki eddembe lye akole buli kyonna kyayagala. Ogenda kukkiriza abantu okuddamu okulya ebisiyaga mu Uganda. Kubanga eri oba omuwadde eddembe lye eyo ekyo kibuuzo ayinza kiddamu ati singa omusajja aleeta question B n'amubuuza ekibuuzo ekyo kubanga experience gyalinamu abo abantu akuyita wano nga trap akukwatire wali ayinza obutakireeta direct kuba yali akuwiddeko nga bakikubuuza direct n'awulya ansa gyewakola ki gyewaddamu. Kati ayina kireeta ng'akiyise eno kibeera tricky. Gwe n'oyanukula ng'omanyi oyanukula kino kyakubuuza naye ng'ekikulu ennyo kiri wali. Okitegedde? Kati nawe omuntu wallahi oluzungu omusajja lwakozeseza sirwadde nti luzito nnyo ndi lwakalubidde Bobi Wine okutegeera abasajja bangi abamukozeko interview nga boogera na mu nnyindo mweza n'obitabula byayogedde oba okitegeera nono yamubuuza obuuza Uganda empya nga kitegeeka olaba ne Kataala asobola okukwata essimu n'agamba Bobi Wine ekibuuzo kyamenye otegeera naye nga ye agamba nti Bobi Wine kyamenye otegeera kyokka nga ye yakitegedde gwe weebuuze nti gwe wakitegeeredde gwe babadde tebabuuza kati ate oli wadde babuuza oŋŋamba otya nti ye teyakitegedde ku byazaayanukula bulijjo n'abazze nga bamubuuza gwe n'ogamba kino kyamulemye otegeera olaba naawe w'obwongo obunafu okitegedde waliwo ekintu kugamba nayo kyolaba n'olaba nga mutuufu omala budde nti oba gwe atategeera kwenkana Bobi Wine oba osobodde okitegeera kati gwamba olya nti ate oli ategeera okusinga mbu teyakitegedde ola kisoboka kakati Bobi Wine yaliko ebungereza ne bamubuuza
ku kyebisiyaga era kwe bamubuuza nti bw'onobeera pulezidenti abantu kubawa eddembe lya biki ne baleeta ekyebisiyaga n'agamba bwe nali sinnaba kufuuka mukulembeze disizoni yange kwaliba ebisiyaga nali nze ngamba babatte oba kitegeera naye kati kendi mukulembeze nga nkulembera abantu ab'enjawulo abalina entegeera enjawulo n'enzikiza ez'enjawulo nti nze ekyebisiyaga kalica yange n'embeera zange ng'omuntu sikyagala naye ate ekyokutta abalidde ebisiyaga sikiwagira yaddamu bw'atyo omanyi abantu bajja ku zitivi nezino bagamba lwaki yeetooloola twagala bamubuuza ekibuuzo ekyo agambe nti yes or no ne lwaki ate abalamizi ayita eri ebbali omusajja oyo muzibu nnyo awagira abaliwo ebisiyaga ne bakimusibako naye ng'owula enziramu gye yaddamu ng'omukulembeze bw'atyo bwe yaddamu ne batabitekolaki ne batabitegeera era kalona najja atuyamba nti wayita ebbanga ttono nnyo omukulu Donald Trump bwe yajja n'agamba nti sente zembadde ngampa Museveni zembadde ngampa Uganda obukadde 5 obwa dola buli mwaka okupromotinga ebisiyaga nzijjewo sikyaddamu zimu kubanga yabibaaninga okitegedde nga bo bulijjo be baweebwa sente babipromotinge olwali ne baleeta petition mu parliament baga nti tubibaanize Museveni n'asayininga ekya Andrew Mwenda n'agenda mu kooti naggulawo omusango nti olinyidde eddembe ly'obuntu kakana nga babijjeewo kati basayininga nti babigaana njagala ombuulire wali oluddeko muliwo ebisiyaga bakutte mu Uganda ate nga mwebali tebaliimu bayitire ne kugundi bagira ne ku tikitoko nga beewaana waliwo n'akatambi kati akakafuluma jjuza ak'abaana abawala ke bafulumiza nga balya bisiyaga nga tebannabakwata era wadde bagamba balina okwata bannakola ki etteeka lyayisayininga dda Museveni bwe tujja tuba interviewinga ne bajja ne boogera boogera lunye nga bakyenyumiririza namu tebeesitala na kwesitala bakyenyumiriza namu ndi ddembe lyabwe wali olabeko gwe bakutte nedda kaakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu ebibuuzo byeyakolaki byeyakoowa ffe mu Uganda kituyita human rights abuse byebikolobera Museveni byatukolako omuli okutuwamba okutusibira obwereere okututta okubba obululu kituyita okukolaki okutyoboola eddembe ly'omuntu ffe kyetumanyi ate mwana wattu omuzungu yesiwa ati bwakimanyi kubanga singa ffe tuyita human rights abuse nga bwe tukitegeera n'omuzungu bwakitegeera singa abazungu tebafandinga badikiteeta kutulugunya bantu naye abadikiteeta bonna abatulugunya abantu mu nsi muno bali funded n'abazungu kyokka ate bwe bamala bwe batujja ku ggwe nga bakulaga nti bo bakkiriza nnyo mu human right bakkiriza nnyo mu ddembe ly'obuntu era nga bakubuuza nnyo ebibuuzo ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu bakulage nti bo balikkiririzaamu naye ng'ate be bafandinga oli akola ki atyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyaffe Uganda oba okitegeera bo omuzungu kyamanyi nga human rights abuse kugaana abantu kulya bisiyaga omanyi lwaki olunaku Museveni bagamba nti babaanize okulya ebisiyaga mu Uganda ne bateekawo n'amateeka engeri gye bagenda bavunaanamu ensi mpitirivu obungi ez'abazungu ezavaayo nga zivumirira ekikolwa ekyo nabadde bafandinga ne sente zimu ze baali babawa ne bazibajja nako ne bazibasalako ne baministers abamu ne bababaninga okugenda mu nsi zaabwe nga kikyebawa mulinyirira eddembe ly'obuntu okitegeera nti ye omuzungu kyamanyi ng'okulinyirira eddembe ly'obuntu kugaana abantu kulya biki bisiyaga kati Bobi Wine yabastalinga abantu abo n'amanya nti buli muzungu lwaleeta ekigambo kyonna nga yagala kubuuza ku kiyitibwa human rights aba ekiri emabega w'ekyo abagenda kubuuza kuli ba bisiyaga kuba bo kye bamanyi abantu battibwa mu Uganda bawambibwa buli kimu ku kamera ensi yonna ebiraba teolabangako bazungu lwe baali bavuddeyo ne bavumirirwa bikolwa ebyo basigala bawa Museveni sente zikola ebyo naye lwe baagaana ebisiyaga ensi zi Canada za America simanyi zino zi Germany zaani zonna zaanyiga ne zisitula amaloboozi tetujjana mubayamba mulinyira eddembe ly'obuntu naye nga kyete okulinyira eddembe ly'obuntu kyekyo era ne Bobi Wine yaliko ne mbazungu n'akibalangira n'abagamba lwaki mmwe mulowooza nti okugaana abantu okulya ebisiyaga kwe kulinya eddembe ly'obuntu nga tulina be tuziika abattibwa olw'okutyobola eddembe lyabwe waliwo abali mu makomera emyaka 5 abatalina misango waliwo abawambibwa enkyanigulu tubabalaga mubalaba baabano
temuvangayo kyogerako nti lwaki mulinye eddembe ly'obuntu naye bwebaganye ebisiyaga nemuvayo ne muyomba oba okitegeera kati bano begambye abatasobola kutegeera Bobi Wine ebyo tebayinza kukimanya gwe nenze neebuuza gw'ojjawo amagezi go gakulimba gatya nti ekibuuzo Bobi Wine teyakitegedde olwokuba teyakizzemu nga bamadde mwagala kuba bano babadde balinda akiddemu ayokya emirundi egi bw'akiddamu mu nziramu efevalinga abazungu abeera ayokyeza lokale ewaka aba amaze okukola ki okwokya era kye baba bagenda okukola ki okukozesa ng'ekyokulwanyisa okumukuba bw'akiddamu lokale international aba amaze okukola ki okwokya kati omugezi yenna yabadde alina kwefuula atategedde kibuuzo asigale ng'abazungu tebamwinaako buzibu nga naye kati tumwinaako buzibu kati n'abaleka wakati bonna nga bamuvunaana omusango gumu tewategedde kibuuzo ali rwedde okwaseputinga nga kiwewuka nnyo kiwewuka nnyo okukyogera nti Bobi Wine teyategedde kibuuzo dani okugamba nti Bobi Wine yakkirize yagambye bw'anaakulembera Uganda ajja kukkiriza abantu bali ebisiyaga ulanga ekyo kizitowa ate era nekiba nga kizitowa nnyo kiwewuka nnyo mu matu g'abazungu ga nti teyategedde kibuuzo dani okulanga abazungu babaga nti Bobi Wine yagenda nti kaali kafuuka pulezidenti abali ebisiyaga agenda batta oba kitegeera kati bonna ababadde bamwesunze okuba kwe bamukwatira nti ayokyezza yabalese awo wakati nga teri n'omu amufunye yes ate si musango omuntu obutategeera kyomubuuzizza si musango kati yalonzeeko ekitali musango kyeyakoze owaaye oyogera ki ku Uganda empya ku bukulembeze ne demokrasi nagatya kuba mwaka faananyi Uganda ensi eri fatayiro bwetyo olabwe bamubuuza birala yalese sitole za bya bulimi nga tulina ettaka eddungi eribalako emmere nga tulina ebyobugagga eby'omu ttaka abantu nga beeyagala bulungi nnyo nga tufaayo ku ddembe ly'abantu kuba nti basoma bulungi amalwaliro tugateekamu eddagala ye yakutunuuliza ku biki byateekateeka kukolera abantu tomuzza mubiri gyeyagala omusindika mu ttikizo yabategedde oba okitegeera oyo omusajja mugezi nze mbagambye teri n'omu asobola kuyimira wayimiridde ng'ategeera ne bamutuma abasiru n'aleeta Bobi Wine tategeera ekyo buli omu akimanyi nti ategeera kubanga nalaba juzi omusajja omukulu wa NRM yali ani omusajja yali awo omusajja mukulu wa NRM yagamba alhamdulillah Bobi Wine bw'ajoininga politics abasajja baatuula ne Museveni ne bamugamba Bobi Wine ayingidde ebyobuki ebyobufuzi yabagamba ekigambo eki oyo takimye ssente ayagala buyinza era kyobula nti ye Museveni ekyogaa nti Bobi Wine ssente yakigaanirawo ati fast kuba yakitegeera omanyi lwaki yamanya nti takimye ssente yayitako abayimbi bamuyimbira oluyimba lwatubonga naawe teyagenda bonna babebe bulu simanyi bakingisa baani bonna ne bagendayo ye yagaana okgenda naye bwe baamubuuza nga bamukozeko interview bonna bakigwamu yekka yataaliko ye ne batukana okwagala omuwa sente ezize yes batukana okwagala omuwa sente ezize eziri special nga zize ye nga ye agende yegatte kubali yagaana bwe bamukolako interview nga bamubuuza ku lwaki teyagenze kweteba muyimba lwatubonga naawe yagamba sisobola kugenda kuyimba nga ngamba abantu ebitali bituufu nze ngende mpane nti gavumenti ekoze bulungi nga abantu bafe mulago nga teridagala ngende ngamba abantu nti gavumenti ekoze bulungi nga abantu baavu basula n'enjala abantu bafa enjala ekkala mojja jjukira nti yali atambula by that time ng'agenda nga batambula ne mukyalo bagenda bagaba ebitanda mu malwaliro bagaba zipads bagabira abantu abalwadde obuyambi ebyo yabikolanga yalina ekibiina kye ekigabira ekiyamba abalwadde ye ne mukazi we kati omuntu agenda ayamba abalwadde ng'alaba embeera abantu gye bayitamu ate nga talina bwayinza kujja agambe tubonga naawe bw'atajjanja nze nkugamba ekigambo kino amazima gali nti Bobi Wine tasaana kubeera pulezidenti wa Uganda. Uganda eri wansi nnyo mu bantu Uganda eri wansi nnyo mu kutegeera kwa Bobi Wine abantu balina okukulembera
Bobi Wine yetaaga kubeera pulezidenti wa Singapore wa America ezina ku basajja abatwalanga okutegeera kikulu mu bulamu bwabwe. Neffe Uganda ekyokutegeera tekitwala nga nsonga. Jinswa nti omuntu asobola okubanga mugezi ng'ategeera ne bamupangisaako obwongo bwe ne bamusasula ssente afuuka omusiru n'akikola. Tomubamanyi abasajja mivule. Basajja baali bategeera ne babasasula ne bafuuka basiru. Basajja ba Muhammad Nsereko bw'atandika okwogera bw'ati owulira ddala omusajja omugezi ne bamusasula ssente afuuka omusiru. Kati ensi erimu abantu abatwala okutegeera ng'ekitali kikulu mu bulamu bwabwe nga basobola okukuwanyisaamu obusiru n'akwata ssente afuuka omusiru. Kiralamu. Okubeera pulezidenti wa Uganda atuyamba buyambi. Kiralamu. Nze nkubuulira amazima. Yeetaaga nsingazi Germany kubeera pulezidenti wa nsingazi Bufaransa kubanga bobo okutegeera bakitwala nga kikulu mu bulamu bw'omuntu. Bakitwala nga kikulu. Ewaffe okutegeera tetukitwala nga kikulu. Oli ebyokutegeera tebimukwatako niye ne bwaba musiru ng'alya tafaayo. Mzee nga tumaliriza. Oba okitegedde? Yes. Nga tumaliriza. Esente abantu bakyasonda sente. Omulimu gukyagenda maaso ne cards zagabiddwa tezinagabibwa. Kadi tezinagabibwa bakyali mu vetting. Bo batyo basala okutambuza process yaabwe mpola step by step. Kubanga n'abapapa ne babimaliriza esaawe nabo aba NRM abapapa ne babikola mangu ne babimaliriza. Ilo tebali kigenda maaso era nabo batudde kadi zaabwe balinze. Bo bamala dozigaba? Bamala dozigaba. Oba okitegeera. Kati abantu bangi basumbuyiwa mu lwaki NUP yakyuzinze ekyokuyita abantu okubeera nga bakola vetting mpolampola batyo nga si byagenda kusimba layini. Bwe twalaba abasimba layini walaba ejjo walaba luli omulangira Kasimu Nakibinge ejjajja w'Obusiraamu yavayo n'agamba nti okuwangala kuno kutumanyisa bingi. N'agamba nali sikimanyi nti olunaku lusobola okukya ne wabeerawo okulondaga kwa kusimba layini mu mugongo nga budde bwa misana tukunga buli omu alaba ne babalanga layini y'omuntu emu mpanvu ekoma eri ng'ey'omulala nnyimpi ekoma wano ne bagamba nti owa layini ennyimpi yawangudde. Oba okitegeera ndi owa layini ennyimpi yakoze yawangudde. Kati sisitimu eyo efaanana bwetyo ffe tetusobola gyetabamu. Ebyaffe birina kuba byanjawulo kubanga abagyetabamu baaleka abantu 14 nga bafu 15 abattibwa mu kamyufu ka NRM 15 emmotoka esoba mu 10 zaayokyebwa. Be baalonda nti bafunye zikaadi emisango egisoba mu 3. More than 300 petitions ziri mu kooti. Buli omu agamba banziba just nga kibiina kyekironda kyokka na kyokka. Kati ffe nga naffe tuyingira akavuyo ako ebyaffe bya kitegeevu tubikola mu ngeri ya kitegeevu. Awulira nti tumulwisiza agende gye bali mu ggaba agende afune kaadi. Agende afune kaadi. Ali eyo yenna nga oli wa NUP ng'owulira bakulwisiza okufuna kaadi please. Duka 10 NRM genda mu NRM ofune. Yaki? Bagabe kaadi. Yaki pressure ki? Kakati njagala nkubuuze. Bwe mbanga kyenkola nze nkuyamba. Sobola okufa pressure nti baluddewo okunzikiriza okuyamba. Kitegeeza bana bawulira nti bafa pressure. Kino tebakiriimu nga kukolera bantu. Bo bagirabanga business. Ye kibakubya pressure. Pressure yakinga okugambye tutuma ggwe. Ffe tukulonze tukutume ogende otukiikirire. Okategedde akantu ako ogende otukole ki otukiikirire. Kitegeeza nti ffe babboosi bo abagenda okutuma ogende otukiikirire. Gwe olwanga atuyamba obuki obuyambi. Kati lwaki okuba pressure nti baluddewo okukkiriza ogenda okuyamba abantu. Muzeyi katusibula abantu tubakoledde. Okitegeera kitegeeza nti bano balina ekibakubya pressure kirala. Bo bagirabanga ki business bala business eruddewo muswadde mugumiikirise tubatandikanga tubalaba tubaagala nnyo naye munnange gwe banaawa kaadi ffe gwe tugenda okukola ki gwe tugenda okuwagira ne boona opapa mbu kaadi bazigabe abamu kibapapya baagala bazigabe mangu ng'akyalina obudde obusobola okugenda mu kibiina ekirala. Gwalina endowooza nti batakwegenda ojja mu kibiina kirala duka 10 katikati tokerewa. Genda mangu mu kibiina kyakyoyagala gy'olowooza okugenda nga bakumye kaadi
gendayo kati nga tonnaswala nti bagikuba ate kati bakubibwa mudda tochi ife tubalaba tubatadde kaaga 2 zeyi katusibule abantu tuwe endagiriro entuufu agala okulyako ku mmere banange mwenna abatulaba tubaagala nnyo abajja ne mutuwagira wano ku Mpombo African Restaurant Dera Dubai tusiŋŋanibwa ku Montreal Hotel era nga gwena ava gy'ova nga agala okujja wano ku Mpombo Restaurant bw'oba okozeseza train oba baasi kakasa nti otuuka ku metro station gye bayita Banias yeri okumpi naffe Banias metro station bweba bus stop basi etuli okumpi waliwo knife intersection then novaali ku knife intersection nojja ku knife police awo oba otuuse ku Mpombo African Restaurant bw'otuuka ku knife police tukubira essimu tujja kujja tukukime endala tulinawo Sabuka bus station osobola bw'oba ojjidde mu bus ng'ejja ku Sabuka bus station era bw'otuuka ku Sabuka bus station era osobola okutukoonako akasimu nti Mpombo eruddawa ne bakulagirira oba ne tukukima wooli ekirungi kyaffe nti bw'otuuka mu Deira bw'oba omaze otuuka mu Deira wonna wooli gasita otukubira simu n'ogamba nti tuli wano just gwe tunulira kimu laba wooteri erinnya lya wooteri kuba yinza otutegeereka gwe ŋŋamba nti ndaba wooteri bagiyita bwe bati tujje tukukimaawo kale mzee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu.